bakubireko ku 0 bakubireko ku 0 musanvu tane emirundi ena ana mukaga 3 okay kale shugi beba kutwala ebulaya n'ogenda n'otetenkanya obulamu so mubeekwate enamba tujisomye bulungi agibawadde bulungi nnyo so make sure you consult with them for those who want to travel. Uganda economy waliwo ekalubyemu nnaku zino tashi akasente. People want some command and kalabika. So you can go there and, you know. And kuyabulamu. Kakati, not forgetting Mirinda, of course. Abanafa batweka msente Mirinda. Chokunye ichiganze icho Mirinda. And of course, Go TV. Tukubiriza nti bobo yagala kufune enkateke ya kabi ku TV yo. Sigino zime kusumbua. Oleme kusumbua mpira ngeja lero Man U versus Arsenal. Go TV is the deal. Kakati wetugendedde mu bulangu, of course. Twagala tukyusa obufu tumaze embuzi za chaga ne wizo Tomudi wa mulaba Tomudi ali ku show yatambula bulungi. First of all njagala muyoza Tomudi he's one of those boys that have used social media properly. I celebrate you for that. Nti TikTok came, the wise are making money, the fools are misusing the social media platforms. And this boy is one of those great examples. One, I like his creativity. He sings, but he acts. Walo wentuka nempulira biraga nga kichali kino nga kitabuka ate kayina empisa Tomidi. So but on the show waliwo abana abasiuka empisa ne bagalu abasibufu b'empisa tebabula ku buli mukolo Jackster buli mukolo gubako omuntu agenda okujjayo nono embaga ne bagalu okunono omukolo gw'omuvubuka. You know, which we condemn, by the way. Naku zino buvyo bunye mbayimbi naye bajja basiba. Bajja nabba kubana ne kuba kubi. Bajja basiba. Mwe mukole fujjo. Kali katoka twabe show ya Tomidi nakavuya akaliye omwana okwekubira ku stage biki nteekateeka eyo biki what had happened. Kulika ekivvulu muganda wa si byangu ni naye ekivvulu twakiseemu ate tukiyitamu bulungi. Where do you base your energy n'ogamba ebyaddala alindi awo nga ziweze essaawa bweziti abantu ne bayiikawo? Nalanga bulungi ekyo nkimanyi nkyewulira nalanga bulungi nagezaako nnyo do to do gundi eyo activation eyewansi ya wansi nti oyinza okwesanga nno nga ku TV saalanga nnyo saakola ki naye nalanga nnyo wansi fulaya ku fulaya. Bani bwe weetondera byebiki ebyatambudde obubi? Nafunira ddala obuzibu. Waliwo incident yatuukawo nze sikiririza mu mpisa mbi segeera kuba nze sina bwe nzikoze nfuna n'ekirala bayimbi bannaffe bw'oba ozze ku mukolo gw'omuntu gubeera mukolo gwa muntu naddala nga n'omuntu omulinaako buzibu n'odda buzzi wali n'olaba oba osapootinze te nazzeewaawo naye nga kavuyo kaki naye kati bano abaana bo bamanyi nti endongo bagitambuliza ku stage nedda oluyimba n'oluyimba ku stage nga abantu tebalumanyi tebijja kukola ki tebijja kukola lwansonga bajja baba kutunulidde we bati olina sooka tambuza ndongo oluyimba ogenda otutuuka luyimba ku stage nga balumanyi kati ekibayombya kyekyo okitegeera just we bakujja ku stage ne batekayo omuntu omulala lwana okole nnyo manya nti tonnakola basobola okuba nga tebakyakujjayo webale kyova naffe tulina we tutuuka Gravity n'ayimba ennyimba 10 gwe ne bagamba yimbayo ennyimba 3 n'okita tosaawo nnyo mbeera omanya nti Gravity yakola nnyo naye nyina okukola ki okola ennyo tonyiiga toyomba lwansonga oyo gwovuma oyo gwovumidde ku stage oba gwogira naye ajja tubaga kano yakola empisa embi.